The Frank andudde naye. Era ebyo byalimba nti yali yewadde mu leave simanya for mental health afunyemu obuzibu yeetaaga okulowooza alimba. Lwaki alimba? Nti omukazi yamuteerawo akakwakkulizo ng'amwetaaga wiiki nnamba. Jukira yava mu nnaku enkulu wano nga bali mukuba pate. Kati nga beetaaga bali freshinge wiiki nnamba omukazi jukira agenda kuddayo. Ayinza n'okuba ndowooza addayo Friday. Kadaama bana abagundi. Si Kadaama. Mukazi w'e Canada eyo. Addayo Friday. Okitegeera? Kati so yamusaba wiiki nnamba nga bali waka. Okitegeera? Jukira abakazi babeera eri mu muzira. Bamala akadde nga tebalabye eki basajja bali mu kunoonya ssente. Kati bw'abajja eno ayagala akole ki? Yeggwe nnyalwe. Kati bino Frank byagamba yali yewadde mu leave just yawadde talina kyakubagamba. Kati yali badde abagamba nti simanyi omukazi ya dance tubaddenga naye buli lunaku nga anywa kashisha. Omanyi yagala nnyo kashisha. Tomanyi kashisha? Kudeviraawo. Tubadde naye buli lunaku ekyanjaawo ng'ali kashisha ne kawisiki. Kati omuntu abadde yewadde leave yegalidde mu nnyumba lwaki abadde anywa kashisha ne kawisiki buli lunaku nga tubaddenga naye mu bbaala abadde ku leave. Basobe bamugamba. Be bamugamba anywe kashisha. Ku leave kyoga leave ddala bamugamba yali akunywa shisha na kawisiki kuba tubaddenga naye kabbiya. Buli lweggulo omuntu abadde agamba mbu abadde mulwadde munywa mwenna eddagala nze sinywa. Nze sinywa. Onywa soda. Nze nywa soda wange ali kawisiki wali ne shisha. Okitegeera? Kati omuntu akugamba nti abadde mu leave ng'abadde anywa kashisha buli lwaggulo. Talina lunaku lwamiisinzeemu kuba pate. Abadde yejjanjabira wa mu bbaala. Kyonga nti omukazi yali yeetaaga obudde. Jukira Frank Ntambi ye muntu abadde tabeera waka. Omukazi Frank kasita atunula mu kamera ate abakazi babula. Gwotunula mu kamera ng'oyaga mumpeeze namba ya Frank Ntambi wonna waali ku TikTok ng'amusangayo ng'agisaba. Ate ekikazi kikola ki? Kirinamu kasente. So kati ate Frank naye akasente akola ki? Akeetaaga so mu buli mbeera olina okukola omukazi byayagala n'oba oyinamu naye omukazi oba okeetaaga bano abasama abazzeemu ate si bw'aba agenda akulekereyo $300. Kigambo tekikyuse. Azirwa twabugamba nga ssente y'omusajja omukazi ne wabeera naye aba agyetaaga kati kikyuse. Abakazi nga batadde mu bavubuka ssente goloza ba junior babeerawo batya. Goloza junior church muwagavu metaata we mukazi maanyi g'abakyala maanyi ga abaana abo ng'abeerawo lw'amaanyi ga mugongo e Kampala wano. Mukazi kyawaga junior weekiryawo ekikazi ekikadde kye yazza ku Donizera nenga Donizera akyamuluma kuba muwulira simanya basiima ate kati lwaki amuluma nti Donizera junior yatandikira ku Donizera nga yakava bw'ati mu ssomero. Naye junior mulabula byonna byanyumya ajje basiima mu mboozi ze. Ate lwaki amugjamu tebaamugoba? Addemu amuteekemu. Ayina omumuteekamu. Addemu amuteekemu. Ajja mumuteekamu naye kye mbadde nkolaga nti yatandikira ku Donizera. Donizera n'amuwanika nnyo. Donizera yayigiriza junior okuba pate z'abagagga. Waliwo yamutwalako olumu ku sipiiki awo nga waliwo kapate ak'ekiro ke twalimukko naye n'abeerawo junior n'atamiira. Wekitiibwa. Yali ku mikolo abeera ku mikolo gy'abaserebu yekka. Gy'abagagga si baserebu bokka abagagga. Ogw'okuziika nga togenze. Bw'oga abaserebu ate n'obwa kiridio oyagala mbeereyo. Egy'ennaku nga togenda. Anti saamanyira nnyo byannaku. Aji yafiiriddwa taata we tewage. Tugezaako twongera okwegattira wamu okusaasira Alhaji Muhammad Nsereko olwo omubaka w'e Kampala Central olw'okufiirwa kitaawe. Tuyinza okuba nga tetukwatagana mu by'obufuzi naye ate ekintu ky'okufiirwa kitugattira wamu nga baki nga bannayuganda. So tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ye n'ab'enju ye n'ab'eŋŋanda ze n'omugenzi ne tusaba Allah amuwejjana eddungi okusinziira ku bye mwogeddwako nti omugenzi abadde musajja mulungi nnyo ate abadde ayagala nnyo obuyisiraamu. Ate abadde munnamawulire. Abadde munnamawulire. Era ababologa baagala ssente baakeddeyo biyino mikwano gyagone. Uganda simanya Nsereka akakasizza okufa kwa taata kati ate yabadde olede yatubikidde dda ku online ate mbu Nsereka akakasizza okufa kwa omanyi nabagamba obuzibu buli bumwe tulina mu Uganda. Tujjuddemu nnyo basemi ba illiterate half-baked journalists bonna bajjudde mu system eno. So kati weesanga ebiseera ebisinga nga bino ebintu birina okubaawo. So nga mawulire mu mbeera ey'ennaku ng'eyo munnamawulire yali badde ate tadduka nnyo naye ate nga weesanga nti abamannamawulire bettanidde nnyo okwagala emirambo.
nti omulabo omulamba agufiirako okuva ku kisaawe esooka paka ku kisaawe esembayo nga baguyingiza entalanaga final send off. Nina gwe nalaba yali ku mmotoka ya katolo gwamba nga tagita funeral service atudde eno waggulu katanda senya yavayo naawe okitegeera. So kati bwe bubuzi bwebaweereza abantu si kuweereza bantu. Trending eyonoonye nnyo omulimu gwaffe ogw'amawulire. Ebiseera ebisinga bino ebintu byalingawo ne waliwo ze bayita moments nga tezeetaaga kubeera on camera. Okitegeera. Kati nze nninga kye nagamba abaana ne mbagamba nti omuntu yenna yakwata abaana ba sobbi n'abateeka mu kamera yabakolera ekintu ekisinga okuba eky'obulabe mu bulamu bwabwe. Kokise yabateekamu si yekka bangi ababateekamu naye omuntu yenna bw'aba alireyo ng'akimanyi nti yateeka abaana ba sobbi mu kamera yabakolera ekintu ekisinga okuba eky'obulabe mu bulamu bwabwe because mu bulamu taata waabwe mwe yatambulira mulimu abantu bangi be yakosa era bamuyinako ki grudges. Omanyi wano bannayuganda ye muntu atandika olutalo oba ye muntu akuwalana naye ate n'akuwalanira ddala nti asobola n'okuwalana muzzukulu wo omwana wo gwazadde ng'akyamuwalana nga nawawulirako buliza erinnya nti Megatron ku mwana wo kimumala bumaze okubeera ng'omwana wo akola ki amuwalana. Kyobalaba ebiseera ebisinga nti abantu abasinga beewala nnyo okuteeka famire zaabwe n'abaana baabwe mu kamera for security reasons. Okitegeera ebbanga lyonna twabeerawo ne Isma All Access naye teri yali amanyi mutabulikira bamulaba taata wa Isma amaze kufa naye nga yaliwo wali ezzana. Okitegeera lwaki nti mu bulamu buno bw'otambula obwensi waliwo abantu bw'okosa boolekera ebiwundu naye abantu abo boolekera ebiwundu ate bayinza okudda ku bano bannantamanya abaana bo ne beesanga nga bagendedde. Okitegeera mu miswibe egyali badde egiki egyali badde egijjo. Kyokka ebiseera ebisinga ffe tugamba abantu nti singa wabaawo embeera yonna ey'ennaku oba ey'obuzibu kirungi nnyo famire n'ebeera ng'eri protected. Yensonga lwaki olaba nti kyendaga nti abantu abamu tebakyakkiriza bannamawulire bonna ku mikolo gye bakkirizaako bu-official. Ne mu maziika ngaago oyinza okusanga abatalina invitation tebabakkiriza. Olowooza lwaki abazungu baziika by invitation numbers bw'oba toyitiddwa tokkirizibwa kusembera ku lumbe naye wano twakifuula kyajja nti omuntu bw'afiirwa buli omu alina okujja akuŋŋaanekitegeera nti tetwalidde tetufunye waakutuula simanya be babeera mu kidala nga bagamba mutulwisizaawo asabise aluddewo nnyo naye nga tetwakuyise bali mu kunoonya mbizzi bye balimu ebyo kunywa walagi ewooma eriwa. So naye nga kyekyo tusaasirye wamu famire twongera n'okusaba bannamawulire bongera okufunamu kali ka element ka professionalism. Akizibu kati kibi nnyo okuba omulamba ebifaananyi bano abaana abasigaddewo okebera ku online okusangayo emirambo gwa kitaabwe nga baguteekayo pasa bwe yakoze bulungi nnyo omulambo tegwalabise. Sagala genda mu story eyo tugende ku kirala. Ate era gwe wagulabyeko sijja gigendamu. Anti wagulabyeko Megatron essasi lingi nnyo e Kampala. Anti mwebaza gwe wagulabye professionalism yabaddewo ku station awo tetwagulabye wagulabyeko. Nada omukulu n'atya okufa kyokka agenda kufa obulwadde bwa siriimu bumulumi. Okimanyi nga omukulu Joy Matovu yakamira eddagala emyaka 3 naye waali amira ate namuganya odi anti kati kyekyo kati siriimu ate talinga guno obulwadde era ofa ebirala ajja kufa akabenje gweweefuwe lwaki oyagala nnyo nfe simanyi oyagala ku broadcastinga mulambo gwange nkutegudde mu views benga mbako tukwanizaako nnyo ku Megatron bagamba batya aba Megatron tutandikidde eyo last time bambi abantu wasembeyo okubeera wano abantu basiima nti bali positive so nga tulina olutalo lwa Frank Ntambi Kasuku yamuleese agamba nti Tamale Junior amuloga era gye yagenze eyo bamulaza alien skin biki ne bamulaga bebekulu biki Kamiliyoni agenda gula eryato eryakabenje simayanga nga usima wa bumasu naawe ebintu awo neŋŋamba omusajja ono jukira nti yali atuwadde mu kalivu nga gatagenda kubeera nti adda mu bintu bino mu bintu byemukola byokanalizing issues naga nti atuwadde mu kabreather katwamulabye akomye teyali live yali ki mukazi ye yamukaka leta information yamukaka teyali live. Omanyi obuzibu kati bwetufunye mu bavubuka abato kwagala bikazi bikulu ebyo biri mu myaka eginaatera okulwala endwadde egy'okufa. Kati Frank Ntambi y'omu ku bavubuka abalemedde nnyo mu kwagala ebikazi ebikadde ebikazi ebikulu ebiri aging ng'emyaka gikoze eki gigenze. Kati ate ekikazi kya Frank Ntambi okimanyi? Tomumanyi mukazi wa Frank Ntambi?
Totwali nawe juzi ku bbala wali ekololo mukazi we yajjo yula katugulire ebyokunywa nga biyitirivu nze naye manyi mukwano gwe mukazi we anti kati nze nkubuulira anti kati nze Frank andudde naye era ebyo byalimba nti yali yewadde mu leave simanya for mental health afunyemu obuzibu yeetaaga okulowooza alimba lwaki alimba nti omukazi yamuteerawo akakwakkulizo ng'amwetaaga wiiki nnamba jukira yava mu nnaku enkulu wano nga bali mukuba pate kati nga beetaaga bali freshinge wiiki nnamba omukazi jukira agenda kuddayo ayinza n'okuba ndowooza addayo si kadaama mukazi we Canada eyo addayo Friday okitegeera kati so yamusaba wiiki nnamba nga bali waka okitegeera jukira abakazi babeera eri mu muzira bamala akadde nga tebalabye eki basajja bali mu kunoonya ssente kati bw'abajja eno ayagala akole ki yeggwe nnyalwe kati bino Frank byagamba yali yewadde mu leave just yawadde talina kyakubagamba kati yali badde abagamba nti simanyi omukazi ya dance tubaddenga naye buli lunaku nga anywa kashisha omanyi yagala nnyo kashisha tomanyi kashisha kudeviraawo tubadde naye buli lunaku ekyanjaawo ng'ali kashisha ne kawisiki kati omuntu abadde yewadde live yegalidde mu nyumba lwaki abadde anywa kashisha ne kawisiki lunaku nga tubaddenga naye mu bbaala abadde ku live be bamugamba anywe kashisha kyoga live ddala bamugamba lyalira akunywa shisha na kawisiki kuba tubaddenga naye kabbiya buli lweggulo omuntu abadde agamba mbu abadde mulwadde eddagala nze sinywa nze sinywa nze nywa soda wange ali ku kawisiki wali ne shisha okitegeera kati omuntu akugamba nti abadde mu liivu ng'abadde anywa kashisha buli lwaggulo talina lunaku lwamiisinzeemu kuba pate abadde yejjanjabira wa mu bbaala kyonga nti omukazi yali yeetaaga obudde jukira Frank atambiye muntu abadde tabeera waka Frank kasita atunula mu kamera ate abakazi babula ng'otunula mu kamera ng'oyaga mumpeeze enamba ya Frank Ntambi wonna waali ku TikTok ng'amusangayo ng'agisaba ate ekikazi kikola ki kirinamu kasente so kati ate Frank naye akasente akola ki akeetaaga so mu buli mbeera olina okukola omukazi byayagala n'oba oyinamu naye omukazi oba okeetaaga bano abasama abazzeemu ate si bw'aba agenda akulekereyo $300 kigambo tekikyuse azirwa twabugamba nga ssente y'omusajja omukazi ne wabeera naye aba agyetaaga tekikyuse abakazi nga batadde mu bavubuka ssente goloza bajuniya babeerawo batya goloza juniya ki ekimuwagaavu metaata we mukazi maanyi g'abakyala maanyi abaana abo ng'abeerawo lw'amaanyi ga mugongo e Kampala wano mukazi kyawaga juniya weekiryawo ekikazi ekikadde kye yazza ku Donizera naye nga Donizera akyamuluma kuba muwulira simanya basiima andi kati lwaki amuluma nti Donizera juniya yatandikira ku Donizera nga yakava bw'ati mu ssomero naye juniya mulabula byonna byanyumya ajje basiima mu mboozi ze ate lwaki amugjamu tebamugoba addemu amuteekemu ayina omumuteekamu addemu amuteekemu ajja mumuteekamu naye kyembadde nkulaga nti yatandikira ku Donizera Donizera n'amuwanika nnyo Donizera yayigiriza juniya okuba pate z'abagagga waliwo yamutwalako olumu ku sipiiki awo nga waliwo kapata ak'ekiro ke twalimukko naye n'abeerawo juniya n'atamiira ewaka yaddayo ndowooza nkera ssaawa nga 7 yaddayo akuba n'amalebe era ojjukira sitole yagobya Donizera awo ku sipiiki kuleeta awo bantu ne bakola effujjo ekiro juniya yalimu juniya yali omu ku bo kati byembaddenga nti kati bano abaana bayimirirawo lwaki lw'amaanyi ga mugongo kati juniya kimufumya taata we omukazi andi omukazi amuwa ssente kati amanyi takyetaaga taata we tamuwa kati alaba asobola okubeerawo nga tamuyina n'atamanya nti ekikazi kisobola okukeera enkya nekikola ki nekikuvaako nekikola ki nekigenda kati bwe buzibu bwakola ki bwalina kati mbadde nvuzeewo ku sitole ya Frank nti Frank omukazi amugamba kano ka wiiki engeri gye ŋŋenda okuddayo okitegeera ate situbeereko ki ffenna wiiki omaleko nange obudde okitegeera I need time sente zaayino zivaluwinga tolya za bwereere okitegeera jukira kati ebikazi olumu tuba tetwagala kukola ki kutambula nabyo biba bikazi bikulu ate nga bibi naye ng'okyagalako ssente kikaddiye okitegeera nga tolina bw'ogenda kukola kikukiraga mu bantu ate Kampala waliwo obwana obuto okitegeera obulya pata ogende kolaawo n'okasanga akaana ng'okola n'akagero osobola okukanuna kati ogwo okuba abakazi bannamukadde okitegeera kati so mukyala Frank mukadde ndowooza alimu bafranka nga 2 emyaka olaba ogamba nti mukadde mukulu wakati ngenda nentunulira olina naye mukulu kati wowaano oba mutuufu obadde ogamba ani alina omukulu Makko Masalo omugasi kasito wanyo ono mbu mukulu ningamba oli mutuufu
tize nkubulidde kituufu ate nsobola okulimba sisobola kulimba kubanza kati ebyemaako bimanyi kuba goyina nedda ssebo soko statement gimenyewo kale gimenyewo asaanidde myaka gyange kituufu bandaba otandise otokomoka okutakola obadde onnyonnyola abantu Frank afuna omukazi omukulu kati oyo omukazi omukulu ateekamu akasente nnyo okitegeera ng'akateekamu Franka golooza amannya ago Franka ge yeeyita bikazi bye baagala ebyo byeyeeyitaayita ebyo weebityo okitegeera kati ekikazi kimugwa kati obamanyi bano abaana b'e Kampala amala okuteekako akashane whisky nga lwaki bikazi ebikulu ebijjukira biba tebikyasobola kati nga kigwa kana akavuga akasooka kiwube essaawa yaako nga nnamba nga lwaki tekiikole ki tekiibeerewo kati nga ekimusaba tayimu Franka alaba talina kyakkola nti bw'ataatugambye nti yeetaagamu tayimu okubeera wanatuga nti weetaagamu tayimu okubeera n'omukyala tujjaga omukyala yakoze eki yamuwasizza kati nga mu buli mbeera yonna alina kubagamba nti yeetaagamu tayimu asooka akole ki alifreshinge naye nga buli lunaku abadde abeera nakikazi kati mu byonna ebyaddala simanyi kikyamutuukako kubanze bulijjo mmanyi kale bulijjo mmanyi obulalu buki butono naye kati yali mu element k'obulalu bwalimu because walabira omuntu nti mulalu kutandika kugamba bandoga yali yabyogera dda before mu interview before ngagamba bamulaba YouTube bamuloga ojjukira kati wotandika okugamba nti abantu bamuloga tumanya nti atandise okugwa eddalu because eddogo you can't justify eddogo mu kooti era tosobola kuwabira muntu nti makandoga mu kooti bajja kugamba leeta eddogo lye yakuloga ki wano osegeeza wampulira mukasa amugamba omwana oyo ayagala kati ng'aliko ki eddogo ate kyakubiri Frank eri ewaabwe gyazaalibwa e Busaabala wajjudde amasabo maki mayitirivu ku kyalo kwonna Frank gyakola ki gyava ne bw'oyita bw'oti okutuuka ewaaba Frank Ntambi oyita ku ssabo era bonna abeeyambulula jjukira waliwo engeri y'akasikoso bonna abeeyambulula beeyambulira ki awo kati Frank ayita muki mu ddagala ly'abana abeeyambulula kati nga lwaki taawunge yensonga lwaki mu mulusi mugenda ne mumutunira ne mumulaba nga nze ndi philosopher simanya akola ki olumu yaba akola ki abyogera taba philosopher just ndogole liba likola ki limukutte kati fo omuntu wamugana ntumuga Frank ebyaddala weetaaga ki lihabu okitegeera kati gobeera naye bino ebintu byokola ki byolimu ebyekiyaaye byetaaga ki lihabu anga ya dogo tujja genda biki lelelele gwechoga ebbanga libadde to yanko nti Busaabala wasinga abasamiza abangi batte sikimanyi gwanga gende Busaabala olabe ene wali biki ya bobo biki teri muddoge nze nkugambye Busaabala wali abasawo abaganda kati Frank atandika atata okuwayiriza Junior mbu yamuloga Junior ku bizibu ebyalimu anti kati Frank yanoonyezza wawe bayinza okugamba ati okugamba abantu nti ewaabwe gyava waliyo ki amasabo mayitirivu ku kyalo obulogo buki buyitirivu okitegeera kuba obulogo bwe bwali bwamulemesa n'okujja mu kamera before n'asigala ng'ali mu kuwandiika nga manyi nti bw'anajja mu kamera bajja mukola ki kumulwanya kyova yagambye mbwera otuuka n'otagendako waka ab'ewaka ne bakumisinga naye omuntu ali mu Kampala osobola mu kugenda e Busaabala wano e Busaabala wane wate ng'ate abeera Munyonyo tubeera naye Munyonyo okuva e Munyonyo 10 okutuuka wali ewaabwe n'otagenda waabwe n'okutambula waasobola ate anti kyenkugambye kati so musajja wattu ebyaddala kati yabikaminze ezzolo ate jjukira omuntu wamala okugwa omanyi eddalu it's a process okugwa eddalu kati mulaba nti likyali awo mujja kuddamu okumutta abafulanka nga baddayogera kati ate kati nga takyasobola kwogera ng'oluusi afuse kasiru baalonda bicupa ekitegeera because wootuukira okugamba nti simanya wagenze essabo ne beekulaga ka TV kyekikulaga obwazzolo bwakoze kati tasobola because mulalu omulalu asobola okwogera ekintu ekibaamu amagezi kyovalaba ne mu bazungu bakugamba respect a fool to avoid noise era bakugamba respect a mad person okitegeera okwewala ebisobola okukola ki okuddirira wano mu Buganda bw'okwata ejjinja n'olikuba omulalu gwaba omulalu kituufu ate teri mulalu asobola kugamba balamu nti muli balamu yalabira ddala nti abalamu baki balalu kati teri mulogo kati in fact theory tugize bwe tuti teri mulalu agamba balamu nti baki balamu era abalabanga baki abalalu kati teri mulogo asobola kugamba banne nti tebaloga era jja bagamba nti baki kati balogo wategeera otya mbweri wali amasawo wategeera otya ate Frank nagenda naye ewaabwe twagendayo ne tugayitako
ewabwe yoteri ewakawa boyini batojjukira nti sina kinzijukira bakutozesa mu bosi mafuraka mega drone tojjukira olina kyotamanyi sibimanyi nti ewabwe beeranga nako nga beeranga gayita Frank Ntambi tasabeera mu bintu ebyo tekisoboka. Lwaki abadde ayambala obukomo? Yes, gundi Moza Radio teyabuyina. Yamaze gwa Edalu ne babumwambula. Takyabuyina. Kati ayambala chain. Ne Frank anga abadde muntu mulungi. Bana bamuleta mu kamera nga gwagamba ati mulalu. Bana bamuleta mu kamera. Jinero ye yamulimba. Ani? Zamba. Yamugamba. Zamba yalimba Franka. Yamugamba je mu kamera asobole mufunira mangu. Zamba yamugamba je mu kamera atandika okwanalize. Namugamba nti he has been a good guy. Anti yamugamba bwati. Zamba yagamba bwati Franka. Bona jja mu kamera n'otandika okwanalizinga. Kijja kwangu yogenda ku embassy ya America okufuna ki? Visa. Bana agenda okukeberako ku internet. Jukira ogenda kadinisa. Bakunyiga ne babuuza nti gwani nze Moze Megatron. Nze Moze n'ebisigadde. Ne bakubuza what is your stage name? Megatron. Ne bateeka mu Megatron. Ne leta profile yo nayina ne bala bifaananyi byo. Ne bakuwa ne bakasati nti oli muki munnamawulire. Kati so eri Franka gye yali awandika kyali kizibu nnyo okumusaakinga okukola kyo okumulaba nga agenze kadinisa. Okitegeera. Lwaki abayimbi bano bafuna mangu visa nti oli otukawo n'agamba nze big guy. Okitegeera. Oluteeka mwe nga baleeta big guy n'ennyimba ze byazza performing aga kitegeeza alina okukola ki alina okudda. Kati yamugamba bona amala okwanalizinga ebintu bino ne bikwata mu bantu konti tuko nabeeranga mungi ku YouTube. Okitegeera bona agenda bwe tunagenda kadinisa okusabira visa kigenda kwangu oyingira America yeso ngaki Franka wamulaba naava erimu kuwandiika gye yali najja eno mu video azimbe pro anti kibadde kimukoledde naye ng'era omuntu omulalu anti omulalu leero asobola okutereera ate enkya naddamu n'alaluka oba yagadde kufuna Edalu naye asabe empapula nga kaye. Kaye teyafuna Edalu tokuba musajja wange. Kaye yagenda mu conference yaba mental health. Si ya Edalu. Bakisoma bubi imbu ze anti mbadde sibimanyi. Yanga ne Franka Ntambi naku zina abadde alanga nnyo conference ya mental health. Kana yagala genda nga mugi wa Edalu. Canada. Yagala genda nga mugi wa Edalu. So jachi mubuuza. No. Ne kati muyezolo mulalu era yetaagali habo. Era kati nze nsasira bamuteeka mu kamera. Kati kino kirekawa Junior gwawayiriza koza agamba mbu taata we engedi naye gyali mu kikichaka naye yamuloga. Anti Junior naye mulalu. Bonna kati balalu. Junior ategeera just ayina mpisambi. Mpisambi? Ziba mpisambi kuba Junior. Edalu siri elizaale mpisembi? Kati Ntambi tayina mpisambi. Edalu ya mirundi mingi. Okubeera ne Ntambi n'okubeera ne Junior obeera na. Bonna mbeera nabo kwa tebategeera. Zemberako ne Ntambi naye ono yes sobola beera naye. Bonna mbeera nabo. Taata we. Bonna tebategeera nti ngoye bonna tebategeera. Kuba Ntambi tannakolayo kintu kiri awo kimpozi beera yogera. Tannakolayo kintu kiri awo kibi. Kiki yakola? Lwakwa kati bino byali byaffe byeri sobola byo. Awo byogera wazaba wangamba okolera abantu era osibo yogera. Anti ayinza okumba bewe ne siddayo. Ate abaddako mmere gy'abaddako wana osobola ogyefumbe. Ani ana confirming anti atandise okwambula engoye. Nze nokukubira ebali tyowaye Ntambi atandise okweyambula. Kolo mukwano kuba neighbor. Ekintu gimunda mubeera cyane. Abantu basenguka nnyo. Oli wali tasobola kusenguka. Nga lwaki tasenguka. Nenze nkubuulidde kati obumusumbu wabwebo. Era yamutaddemu era okimanyi Kasuku yamaze ne yejjusa nga alaba lwaki yataddemu Ntambi kamera. Kasuku ekintu ekyo yakoze saakirabyemu gundi. Wamulabe n'atunula n'eri n'alabira ddala nti omuntu mulalu. Okitegeera ebya ddala madness, total madness. Ntambi abulako kimukuba mayinja na kujjamu ngoye. Ate weegenderezanga nnyo bw'olaba ng'omuntu ng'atandise okuyingira ebintu bya kalogo kalenzi gundi andoga gundi akola bwati ani nkulaga gundi ankola bwati ekiddako bwe bamulaba ng'ayingira essabo tusobola mukwatira 3% munnange baamuloga agenda kweyambulula kumbe okimanyi nti ayinza okuvaawo Ntambi n'akola essabo kisoboka tolajja mikalicha n'atukolera nejja mikalicha atandika wito nga mulowooza byakusaagira n'ayingira bwe nga bagajja mikalicha nedda yesuula Edalu muwandiisi mulungi n'aviirako ddala emmandwa ne zikola ki ne zimutabukira ne zimutwala kati n'Entambi bw'atyo yabyogerako ng'asaaga kati huyo yafundikidde atugambye yabadde mu ssabo kyekyamututte mu ssabo waba simulalu Tanzania
kye kyamututte mu ssabo oba mukazi ono yamututte mu bintu ebyo mukazi ng'ayagala kwenywereza ku kaakati ate n'amutabula mutwe bamusabye enkoko ya lujumba yatutte myufu kubuulira n'ebikazi ebyo ebikulu birina obuzibu bwabyo ate ffe abakyawasaawasa tulina obuzibu kuba tugenda kubonaabona nnyo omanyi obeera n'omukazi nga tomanyi ntalo zaalwanyi olumu yafiirwa abasajja 3 omu yafa mazzi omulala yeetuga simanyi emmotoka yamukuba simanyi ono baamufumita kiso ono yafiira mu buliri naawe nojja n'omugwamu lwaki emizimu gy'abagenzi tegikusuula eddalu naye Frank Ntambi kino kimulekawa n'abawagizi be kozi nasomye ku komenti ezimu nga ziragira ddala abantu bategedde mu mulalo kale mpulira bubi total madness mpulira bubi nnyo kale wadde okyasobola otuula naye ku pano namukubaganya ensonga ngenda kutuula n'omuggo oba eccupa ayinza okungwa mu bulago weyekolera ebyekisiro omukuba eccupa nobagala nabadde neetaasa self defense okimanyi we omulalu asobola okufumita fooko nga mbadde muli awo ekyemisango nekola pano kino kirekawa Ntambi cause junior yogo mujjeemu junior mujjeemu ne junior yetali muddogo junior ewaabwe basamize anti kirabika ayinza okukwata ate gwe ngambye taata waanywa mmindi ya mitwe 3 sibimanyi obyenga tanywa mmindi n'omwenge tagunywa talina kyanywa olwokuba oyagala content kati oti omwogerako oli muntu mukulu era kyemmanyi kyanywa naye bulijjo akyeyogerera nti ayina essabu sirimanyi kyemmanyi kyanywa mazzi nankoko takola birala so abasinga ndo baadde bamanyi kabadi bambi aka Ntambi kwekomyawo kwe brand si kabadi bituufu okay okimanyi ne katsi yali aguddeko eddalu katsi kyonna kitegeera katola Ntambi byakola eddalu katsi yayina katsi yajja n'atwagako n'emizigo ngalaga nti givaamu $5,000,000 naye nga bw'ogiraba okwatibwa ennaku gyekatanga mama yingiya pole Ntambi abantu abadde bamuwa respect bayinza okukiva cause mbadde ndaba nalabakaawo ng'abantu bagamba tufunye replacement yaani Jjajja Ichuli yali omu todamu kyogera ate nkikugamba buli wembeera naawe Jjajja Ichuli yali omu teri Jjajja Ichuli mulala era talikola ki talibaayo n'Entambi abaddewo omu era kati agenze amanyi bakati baga atokola statement eyo amaze emiri amako tokola statement eyo ate lwaji agenze wa omulalu agenda muri hub butabika Edalu teliwona anti butabika anagenda okuva muri hub ngense erindo keko teyawona ensi ekyali awo ekyamulinze ensi yafuna ddabaazawi balechole webali yamuvaako dda keko dda keka abadde Kampala wano yakomawo naye bamekabola abaga keko huyo yakomyewo yajja kusho yani yayimbako ku gundi ku Sereno ba yali azawi Moristiri azawi we yayimbako okitegere ensi eba yatambudde dda nga tekyali awo tekyalinda kiringanga genda bweru n'omala emyaka 10 nga toli wano ate ensi eba tesobola kulinda oddanga naye wano tokyakola ki tokyabisobola kubiraba mako kiri ku street embeera kyenjagala okusaba kali kiri kimu tulabe nga tuvumbiikiriza Ntambi tumukwate in fact nenda kwogerako ne mukazi okuba n'ennamba ye ngenda mugamba mukazi wafaanana ate sagala kumuddamu oyo mukadde nnyo ngenda mukubira ngenda mukubira njogere naye mugambe kida kiwakoze Ntambi week gye mubadde nayo because tubadde nga ne mu bbaala nga ndaba Ntambi anywa nnyo whisky atabula bwanywa whisky bwanywa kirabu anywa kiri bwapika omuko ogw'okumukumu waliwo twaliko ne mubbaala tuva mu saa 9 nemubuuza naye Ntambi bino ng'onywa nnyo omwenge gw'onywa gulaga wa abadde ayina emmotoka Ntambi sagala tugende mu ebyo nze gyasooka tutasobola omuntu ava sawa omwenda mu bbaala ate omukazi ayina omukazi gwe mugagga kugambye abadde n'omukazi mugagga okitegeera ekibi nnyo omukazi njagala tusobola tumutwale mu rihabu tumufunire rihabu kubosewa okuzza obwongo ne bamukuba ebiiso yetaga rehabilitation nati nafugako Uganda ne bamukuba empi n'atereera no bayagana buganyi kutuula mu byewaka nga bimubonyabonya ate bimugamba mu junior ya Muluga mayambe ebintu byamayembe ebyo bya kisiru bya kisiru ate nga byasaze okukwata ebikuta
okimanyi biyinza okwagala okukwata Ntambi nga bibadde birabadduka ayagala kufuuka sitaate nga byamugamba talina kubeera wakabi yenga bamutondera kubeera bubi nga era kubeera bubi nnyo bamwogereko bwogezi mu firimu Ntambi bateredde kati alaba naye adduka naye kati General wakitavaayo n'ayamba Ntambi anti General kati yabadde azzeeyo mu Amerika jjukira ne mukazi we yaakazaala kati nga yazzeeyo mu Amerika akola ki ali mu Amerika taliimu kati Junior talinawo asobola muyambira kati Junior kati Junior alina kyasobola okugamba Ntambi kibanga gamba Ntambi awabule Junior bonna tebategeera kati ani anaawabula munne kubuulira tewali asobola kuwabula munne bonna tebategeera ekitegeera kati kujja kutuyinza kumuyina babulimbi kubuga nti mutwale mu bbaala tumukwatireyo mu bbaala tumusibe emiguwa agende paka ate waliwo n'ebibiina nebiyamba abantu ababuddeko ate kati tunje Edalu erikyali tono tusobola mu myezi ng'ebiri oba gumu kitundu asobola okuba nga akoze eki ng'ateredde n'akomawo Ntambi abadde analyst mulungi tugenda sigazaani Junior waali ne Kasirye waali Kasirye waali Junior waali muleke yagadde muyisa bamutegerera ku Megatron naye tetumumanyi tutusibaako bye tutamanyi ssebo omulaba wa waali ssebo akola biki analyst ewani nnyo bw'otayita nsonga za alien skin tayogera omuntu yenna aba ne side n'asayide leninga n'abeera bwaki nina musajja wange ku nsonga za bebe cool okuba sijja byogerako buli kaseera n'akuba omusajja naye ku luno bamwambudde oba omusajja wange nawulidde statement yagamba nti Bobi Wine bayinza okuweera mwogerako mu bivu teri asobola omanyi omugenzi Lyongedde yayimba akayimba n'agamba nobody can stop reggae because reggae is everywhere reggae is in church, reggae is in jail, reggae is in the bathroom, reggae in the sitting room, reggae in bedroom everywhere okitegeera nobody can stop Bobi Wine because Bobi Wine is everywhere okivaayo tekisoboka ate bwe gusoose blood because tosobola kuga nti government egenda kukwata banna Uganda milioni 45 ezigambe togenda kuddamu kwogera unless egambe tubiyagera ku Bobi Wine agenda mukomera kale basibe milioni nga 3 tebali ku bantu abayimbi bagenda gano mwogera kunaye abantu bajja mubanja ojja kulinya kuseyi bagambe Bobi Wine ng'ebyokuyimba bikoze eki towalaba nti abawagizi baforcinga even Katikkiro okumwogerako yes true kati lwaki oga nti basobola kuforcinga bayimbi kumwogerako kyekyo ngombe nobody can stop reggae because reggae is what good ekitegeera everywhere okujja nga bagenda kugamba katalogo ya Bobi Wine yonna esangulwe nga teri kuddamu kuba music wa Bobi Wine muki mu bivulu because ojja kubeera bakube Miss Badman from Kamwocha okitegeera obeere ng'oli eyo bateekemu mazzi mawanvu but definitely we have to talk about Bobi Wine I know okitegeera nga toyinza butamwogerako waliwo zino entalo bano baganda ba Bobi Wine ze baleese balumba bebe cool zinawo ziyambira byonna bibayamba bebe bimuyamba ne bebe bimuyamba n'ababirimu bibayamba bitya nti amanyi music is all about showbiz okitegeera kabaka waazo ye bebe kati bebe yali akoze listi ye amanyi emirundi mingi bebe abadde akola listi nga listi yeyo agiteekamu ze tuyita caution ku bantu ab'enjawulo nga ensonga lwaki ateekamu caution kulaba nti afuna response ne relevance ku listi ye nti bw'ajja na cautioninga alien skin definitely alien skin ajja kujja amukola eki responding bwa cautioninga King Saha definitely ajja kujja akola eki cautioning bw'ajja nayogera ku gravity definitely gravity ajja kujja akola eki responding ka this time around time yatuuka ng'abayimbi bonna babadde ateeka mugundi bonna abeetaaga because balina muyimbira ekibwatule bayimba ku show kati nga talina gwagenda cautioning nga definitely kyalina okukola era kati n'akimanya nti bw'anajja n'ayogera ku principal will not respond kuba ebintu ebitalina makulu tabikola ki tabiwa makulu kati ng'alina onnoonya mu bo ani gwasobola okuyingira definitely ng'asobola okuyingira Dax Vibes oba Mick Wine nga ye akimanyi nti bano bo bajja kumwanguyira okujja okumwogerako wajjewo talkability in town ne list eyongera okugenda mu bantu ekola amakulu nga bulijjo taboogera anti bulijjo taboogerako that's why last year but one yayogera ku Zex Birangiranyi na responding last year n'amwogerako last year but one najja n'afulumirako Zex Birangiranyi nga yakolera nnyo zirwatata zaani n'amuteeka ku list ye ng'amulaga ng'omuyimbi akoze ki obulungi era na responding tukisussa nnyo no yayina lindako yayina zi magazine yayina Rwatata
okitegeera yalina nalinda okitegeera nalinda n'omuwala negwe kalino kenkufunye bona batidde bambi nyenye buto ng'alina okitegeera ng'alina yono gwe nalaba muzima ng'alina gwe lwattata okitegeera so kati ng'alina omwogerako mu buli mbeera okitegeera so kati this time around yabadde kyova nti this time around yagambye mbu neewunyiza okubanga Dax ye yayimbye because that family teyina talent ng'alina obbagatta kanywa agategate yajoze baba yawe ne baba yawe n'atagamba mbu muyimbi anti kati omanyi abantu abagala obbawo ekitiibwa anti kati olaba Eddie yawe kati Eddie yawe ntekyennyonnyolako okitegeera tekyetaaga nate namulabye avaayo naye ate no jeche yavudi response ye era wotunira response ye nenziramu gye yabannyonnyodde yakulaze nti ekitiibwa ky'abaaba yawe kikola ki kimugwanira baba yawe omumanyi tunuulira mu bbanga lyonna erizze litambula abayimbi bameka abayimba na Afirigo Band ng'etegese show tunuulira nga bw'omanyi quality ya Afirigo Band otunulire emyaka egize egisembayo emabega bayimbi bameka abatamisinga kikadde era comment eyo ku Afirigo Band naye sijja gyogera eriwa tugende ati nkulaga okitegeera gwomanyi kye bayita okuperforminga on the same stage with Afirigo genda maaso buladi Afirigo Band ye bandi esinga mu Afrika oba okiwakana genda okibuze ye bandi esinga mu Afrika nkiwakanyizaako gwe gukola bintu byo eruddewo byonna ebikoze eyimbye ku buli generation kuva ku Gwobote Binaayisa Amini Bani ekitegeera kitegeeza bwanga nti yesinga eba yakabi kituufu kati ng'embe obolanga omuntu asobola okujja n'agifuturalingako kiba kya tabu aba muyimbi naye baba yawe muyimbi bya ddala tosobola kudda erinoga nti baba yawe si muyimbi oba oyina ekikyamu mu famire yabadde tali muyimbi Dax naye ate naye yatuprovinze n'aleeta akayimba mikuwa yini muyimbi bya ddala nno yaleeta Bedi Kenza abo kati era wegagamba mbu si muyimbi Mukasa yagambye mbu yakookera ennyumba nasese mu nyumba ye eringa kiswa anti Mukasa atulage eyiye ate tayina genda entebo nabo bateriiyo Megatron mwagala nnyo balage no agambye oli yakookera Mukasa atulage eyiye ate buli omu ayina kulaga sagala tudde nnyo mu ntalo za because abantu omanyi lwaki sagala tudde mu ntalo za property siteekeddwa zoogerako because sina gye nja kukola ki kulaga nze nteekeddwa gyogerako kuba nina kyendaga kolaga ki nyumba yenkaneeti obunene nene njibalage abantu bangi babagoba mizigo gyabwe mama ingia pole emitwalo 5 gibalemye ene nyumba bagipangisa sereme abantu mabayina ennyumba ojja ate nina gundi nina katandaalo abantu baba n'aboneeyo nze nina abaana benkola nabo balandiroodi bajja ku mulimu taata tuzaagala mmeka 14 zikulimu sasula goma ebizibu ebiri mu Uganda wano banaswa mama ingia pole wa mitwalo 5 abaleme okusasula Mukasa tomweteekako is a big guy you know tena wa mazimo kwa pozi watoka ka entebe manyiyo ate wangamba ennyumba y'ekiro ekyo nyigwa nyumize ennyumba ye bwefaanana sigimanyi kati nga wewe womereza musajja wajoge wangamba ennyumba ye efaanana etya sisobola kugamba namusanga nga kubanga beach tokyakolera abantu nkolera abantu namusanga kubanga beach ne yo boboyina asobyako diewo ne family ye bwaba akoze ebitajja mwagala nnyo sympathy no si sympathy bwaba akoze ebitajja ambayo ne kicho yakola ekitajja no yobi bingi nga kimpayo kino bingi nnyo bingi nnyo byazenga akola naye ati obuzibu bwange simanyi nnyo kuddambya amabega njagala nnyo progress ono omwana bana besibye ku Bobi Wine simana nawe yagala mpazo ogenda bweru agenda ku akakofira ka people power kuba ekifaananyi ng'okoze bw'otyo ogende alambulina anti kati obuzibu bwammwe buli bumu temumwagala mumwesibyeko obuzibu bwe buli bumu Megatron ne banno nti mwe mumulabye akuuse munnabyabufuzi kati ate ffe twamulaba muyimbi ekitegeera kati so kitegeeza tumulabye ebbanga ddene ekitegeera nti namutegekako nekangulumira ku kyuma ky'eriyazaali awo kyakusala ekyo ntekyansala nekijjuza bwe kiti naye yalina sho nnyingi ku luguudo nkulaga yalina sho nnyingi ku luguudo ewange yatuuka ssaawa nga zigenda mwenda ng'enkuba etonya n'ottonya naye ng'abantu bamulinze tewali aseguka
yajja ne Nubianiri okumanya omusajja ali lofit ne bajjamu amasaati ne balinnya ku stage kuba ne bakubanga baperformingira abantu oyo ali lofit ka chovola akugandi kati petuluddewo nga tukola ki nga tumumanyi bana bamusanze mbyobufuzi labo yinzo sanga ne kati petumulaye kuva eri mu ndongo namutegekako ekayunga ekangulumya ku kyuma kyeri yazali bakita kyuma kya Bashiri ekangulumira mu town nekikola bwekiti waya najja ne Nubianiri nemusiba ebiveera si biveera bakizimba bulungi kinene najja ne Nubianiri ne bakuba endongo ng'enkuba etonya bweti kati omulabe edduka wamaanyi musajja wamaanyi siminaako muzibu nga tatabana kujja mu palamenti musajja wamaanyi kati so tetuli wano kumuwana bebe kyeyakoze kuvuula baaba yawe ne bano ne wandi bavudde kuba Dax Vibes yakayimba aludde banga ayimba naye yakayimba ne walabe ne interview ya baba yawe ne comments wazenga buli omu agamba ki baba yawe musajja mugezi omusajja mugezi kati ate baba yenyumba gyalina bebe kuta nalota jizimba so it's very unfortunate wadda mwebe tojja kumalako no enyumba egwaka ennyonyi yagala tu discuss yagwaka waje walaba ati agenda kula private jet vambi ne ebyo olwali ekyo buli omu ne bwogenda ku internet no nawe ne bwogenda ku internet nodda lwaki nkugambye nti natero kuyita ebyantambi lwaki nkugambye nti ya Mick Wine siji comment nze ko yatandise bwatonga ali ne kaso sindako nagenda lwaki nkugambye nti ya Mick Wine siji comment nze ko ne comment nga ku yayawe lwaki nti yayawe ne bwogenda ku internet esawa zino noteka mu Google yawo n'omuntu yenna ali ebula yanandaba agenda saachingeko Ediawe house ajikebere boteka mu ya bebe kolo tebagireeta ate buli omu ateeka mu kyayagala buli omu ateeka mu kyayagala n'akifuna oteeka mu bebe kolo ofuna ya bebe oteeka mu ya makoto funa tutekemu ya Megatron bateeka mu kwani tutekemu ya Megatron ate n'ogifuna yeye kugiteeka yodde basana gubo ndase muneso oyizo ndosanga ne kapaka ati ayine nyumba bateekayo Nenga njagala okwajukiza abali ku Megatron 14 February tuli ku Hotel African. Aliani. Mwana mlenzi Little Boss, King of Love. Sinalia ku sentes. King of Love. King of Vocals. Ayimba bulungi. Mujemu. Bangamba yali abo. Mujemu Valentine. Special tugenda bagabira ebimuli buli ajja okuyingira omitwalo 10 temubagabira mu bibi okuyingira emitwalo 10 ba anedda abantu bawe ebintu ebirala akapa emitwalo 15 ne miliyoni chali wange mukazi we yamugulidde agamuli kati chali buli wengenda agamuli ngasanga gakala dda wali mwawebi bwaki nukwate ecupa ya wine mugiwa abantu ku mitwalo 10 akatukweka ecupa ya wine ate yammeka bino bebasogola mu bigere nina chali wange ntebero ali ku ntebero de abawebi domola no amenvu wine yali no wa matoki gonywa sipenyonze sinywa chova weisa bwotyo anywa mwenge bigere neyisanta bulijjo nebuuza buzibu ki obukusumbwa kuba gwe toli mulalunga Ntambi nze kasaba koze statement eri kati ogenda ate omulalu kase jakoba okumwogeza naye talizo okweyetekera mwenge bigere gwe gutumbuwa naye owayiriza kakati ono omulaba kati ono obaani kano kakasirike kakuloga mwenge bigere gwe gukuliko gwe gukuzumbuwa owedda kintambi kigamba junior yakiroga kati ono kakasire kali akambala ebigulu naye kasire yajja sebo yeekozeeko atya ayina embira ze mbulago atasobola muloga lwaki tayambalako bulungi ayambala engato egudde olubege n'ayambala agasaati badde nsaba puroguramu eno ekomeno oba otandise kuvoola abantu naye anzivuule si lwaki weyakuzibwa kyobola nga kati gwe mwenge bigere gwe gukuliko okyale nti mwenge bigere gwe gutabula bino ebyogerwa byonna bya Megatron ebyokuvoola abantu tubadde tusaaga toyinza kuvoola gayo mugezi nnyo mugezi kuba ntera obbalaba nga mwogere ate tayina gundi eno yakuvuma ayina engeri gyanyonyola ensonga ze naawe omuntu naye nayogera is good somedaakoze biri mbamufujjo lyange kasiri esiiza muyingira bwentu naye nga omaliriza ogamba ensonga Ntambi ali ki nze maliriza mbagamba ekintu kimu ekisooka Ntambi mukazi we waba tannaddayo tusooke tumugye ku mukazi kyakubiri tumufunire therapist oba tumutwale mu rehab ekiba tekisoboka because kati ebintu byakola bitandise tuyagadde nti Edalu distance okuva omanyi Edalu kati beera mu grade 3 waliwo grade 1
okitegeera omuntu ng'eddalu liri mu grade 1 nga Ntambi bw'abadde before okitegeera bulijjo liri mu grade 1 tusobola okwasociatinga naye ne tunyumya ne tulya biki ng'olaba ne bw'omulaba ng'ayogera olaba edda nti akola ki ategeera Mafina talina wano osobola tuyambirako Mafina talina wadde empewo kati so eddalu lyagenze ku grade 2 okitegeera talina wadde empewo nakiwulira talina wadde empewo wadde oluwa azinsindikire waba aziina wesiga ki mpozi oli musoga asiri musoga oli musoga siri musoga oli musoga nga tuvaayo kimbi bili kagendeko mukyalo okubere kayunga kimpuula musoga oli tusagamu omanyi osazeeko omugambo gumu gwakugenda bulaya kati ekyo nakigumira tekyagenda mutwe amazima bane maka agenda nze ngenda kwesimbawo ku parliament 226 ogenda kwesimbawo kayunga Ntenjeru South by the way mako bakuwe ani aliyo Nsanja Patrick Mabirizi Kayongo omusajja nakuwa kadi nesimbawo ku bwa kansala nga tebampadde kadi najja na saawa nembagamba it's time for change nema ko bakuwa nebakiriza enkyukakyuko kitegeera kati so this time around bwe bate bampadde oba bampadde it's time for what for change sibula abantu mako mbagala nnyo abali ku Megatron mweyongera okusabira Ntambi mumuteeke mu ssaala kuba ly'eddalu lyeyongera okukula liri ku stage 2 tuyinza okugenda okutuuka bayimani nga liyingidde stage 3 naye obuzibu bwonna nze mbagambye bwavudde mukazi ave ku mukazi alekera okwayiriza junior Ntambi sazi nasobola okufunamu akasente akasobola omwagalisa omwana ali mu myaka gye 25 28 kyekimusiba ku bakazi ab'emyaka enkaaga okudda waggulu nebino bimumusabira lihabu binakola kati ajja kugwa eddalu because bannayuganda tebajja kuba basanyufu nga Ntambi yeeyambudde lihabu ekola ku ddogo si ddogo kuba yalumiriza junior dalu yagambye agenda kalo bakayita sangala mu Tanzania ze nkugambye Ntambi abalimba tubadde naye wiiki namba nga tukola ki tukuba pate bw'aba yagenze kalo nga bakayita batya musangala abalage air ticket oba booking ya bus akuume ekisembayo Tanzania bus emala ennaku 7 nya ziba nya ennaku 4 okitegeera okugenda Tanzania ndowooza 4 ku 3 kati Ntambi wiiki emu gyatabaddewo gyetubaddewo naye ffe nebbanga naye tubadde neryatabadde mu kamera yagenda ddi nga buli waggulu tubadde tugenda naye ave mu kulimba ave mu kulimba Little Boss nga 14 Hotel Africana okuyingira emitwalo 10 kapa emitwalo 15 table ya milioni 2 tasedde gayo yayimba bulungi abayimbi bangi batulekeddeko Rihanna wa Uganda Chosen Becky atulekeddeko Baba Yawe atuwerekeddeko abayimbi ye banja gundi Aziza Zion ndoza tukute klasi ya mkwano kino kye tugenda mu kuyimba si mu kuleekaana si mu kujjayo Mesege jayo tuteke Sophie Nantongo mumujukira nti yakasembayo kuba ekikadde n'akiyuza ku Serena Hotel tuyina Sophie Gombia kitegeera naye tumujjeyo eri mu pirawo ne tukolaki ne tumuleeta jjaba we kitegeera ekivulu kya kamiri kyali kya kamiri dali okakola chapati nazeri naye azitugabe mwazitulagako bwati so ticket weziri ku Hotel Africa nabo ogenda no osobola okubooking essaawa eno ekivulu kiri mu Nairo Hall twetaaga abantu batono si bangi nnyo Nairo Hall awo Papa Misatu yasembayo kola show kabaka n'agibeeramu so ku mulundi guno era tugenda kuddamu tugijjuze buto nga ne president waffe omulonde naye asubira okubaayo era ajja tuwaamu omulonde batadde omulonde elected leader generational leader masanyalaze twalonda Museveni gwabimanyi ado kati bino biruma abantu byenjogera anti totegeera gwe bakumanyi wali adda mu nsi y'olukwe nabo basiru tebamanyira